okuwamba Uganda ogikakakatikako obukulembeze bw'ebyo obufaanana ng'obwakabaka bwe basikira obusikizi obutavaawo obwensikirano life presidency yamaze otongozebwa kati Dr. Kanukiza Besigye we bamukwatira yali nga meeting zonna zatuuze z'abakulembeze ba opposition ng'abagamba bonna okwegatta batuule nga tebannabaawo n'alangirira nti agenda kwesimbawo okuteekawo pologulaamu nga ya opposition ey'okusuula gavumenti nakuba pologulaamu ya electoral commission ya gavumenti okugiyamba oginywereza mu buyinza nga bw'ogiraba bwekola nti kati mulina okujja ne pologulaamu bbiri naye mulina okuba eyammwe ey'opposition eyaleero abo ab'opposition b'obuuzaako abakulembeze ku bifo bya waggulu bo bakugamba pologulaamu yaabwe eriki kujjako Museveni bamujjako batya kumutuga kumulinda ng'ava Ntebe bantu bamutayize bawambe emmotoka zaaliko bakole ki kuba leading opposition agamba tali violence era mugoberezi w'amateeka agondera mateeka olwaleero gavumenti yennyini ekulaze mu Dr. Besigye mu misango gye ne mu byonna nti yo terirwedde ekolera mu ki mu mateeka gw'ogenda gisuula otya Museveni yennyini emabega akugambye nti ye kabaka wa violence ate mwami Museveni ye n'akugamba nti kati n'eddoboozi lye lifuuse kyakozesa mu kooti tiyavaayo n'agamba abalamuzi balekeraawo okuwa abantu bairo era Dr. Besigye tannafuluma mateeka si mawu nga mawu era abaddipi abagenda mu kulonda akalulu kobwa pulezidenti mu tutaasi abagenda mu delegates conference yes igenda kubeera embalala mu Gwokutaano leero yakkiriza ogisaayo nti era bagikiriza okubeera eri kuba kumpi ne balakisi era oyinza okwekanga balakisi y'embalala nga yekuuma akalulu k'okukadipi ate kati akalulu akalimu minisita wa constitution kyendi mukubuulira nti era gwe suubira embooko competitive egenda okubanza era akola emivuyo minisita mwenyini yakwenda okwesibira nti kati nga bwe yasibye Besigye kakati Mawu yasibani Mawu yasibye Besigye omulamo gwa Mawu mukulu kulungamya ki position kati nze mbadde nkunyonyola nti opposition ng'eyolekera 2026 abakubisiza posita bayitirivu naye opposition terina pologulaamu yaayo ntongole yakusuula gavumenti egenda kwetaba mu ya gavumenti yennyini gye ba designingiddemu so gavumenti yetandise oluyimba beno mwongerezako bwongereza mubakinga mubakinga kati bano abaliyo babakinga benkugambye nti olwaleero ekyawukana Uganda ne South Africa tibali bonna baali balwana kuyingira nga teri ali mu gavumenti tikati olwaleero nze bwompita Kirunda wano nzija mpenyegera n'obukube bwange Kawempe kyeyolekedde nnyo mu kalulu ke Kawempe tewalaba Ssennyonyi ng'azze n'obuyinza okulumba awali obuyinza eno gye baali batikingira obululu naye bafulumya na bugisi mu yagendayo na buyinza era lwaki talinaayo buvune yagenda nga loopo era bwe nkugambye nti buyinza nti kati oyo alinako olwedde ng'alinako akatundutundu k'obuyinza tasobola afaanagana nze Kirunda wa paliamenti naye kati mulimu abantu nga bagenda mu paliamenti ng'ekitiibwa ekyo balina kwesibako kyesibe kibi nnyo okwesibako obwesibe ekitiibwa ekyo kkiriza kibeere nga kikufaanana kati paliamenti olwaleero eriyo abantu abeesibyeko ekitiibwa ekyo nga tekibatuukaana era nga bwagwa okumala bwagwa ekisanja kimuddamu omulaba nga yaddayo ne yeeveera Salaamu Musumba yakoma obeera mu paliamenti mu 2006 naye akyali vaito eri oluwali omulabyeko nga tafaanana mubaka wa paliamenti era gwe bala be yali nabo mu 2006 bameka abakyamufaanana ate oba n'abaliwo kati tebeefaanana ebali benkugambye nti baali babaka nti bw'onoonya Wandera Ogala olwaleero n'omulaba akyali mubaka era omulaba bwoti ng'atudde awo olaba mubaka ffe tubadde n'omugenza yafudde kati gwe baziika olwaleero John Kazoola nga bw'omulaba era omulaba ekintu yagenda mu kintu ekiteeketeke kyasobola okubanga era akifaananibwa ataba kyo tikati olwaleero obuzibu bwe tulina ne bw'owulira ebigambo ebyo obadde oŋŋamba mu paliamenti nti mulimu abantu
abayambadde obwambaza ebintu bibafuula ekyo naye nga tebali ekyo. Ebyo bitandise kati oba byatandika dda oba kakati bitandise. Ababaka be twasemba okulaba ku Kakonge katandise okubalabako physically mu maziika babaayo ku mikolo babaayo abalenga abo. Kale tugenda kubanga tunyumya mboozi za byabufuzi byokka atabyagala ligenda ku karakata simanyi babita batya noonya sho bwezityo tugenda kunyumya ku bintu byaffe ebyeggwanga. Nino omusajja wa Kasimu babayita babusimu busimu asuubirwa okukwata akasimu okubeera wa Kasimu naye akasimu naye nze mu beesimbawo siriiwo toliimu naye gwe olina ideology y'akasimu ogoberera abayina endowooza twateekayo okusaba era ekyalaze eggwanga obunafu bwa Electoral Commission ekiragira ddala abo abateekateeka okugenda mu kalulu obunafu bwa Electoral Commission bwe bufaanana era ekyalaze obunafu nti Electoral Commission terina yadde akatundutundu ak'obusobozi obusobola otegeka akalulu. Negeze teeka obululu ebbanga lyonna. Anti era ebadde tetegeka bululu kuba ensonga lwaki obadde olaba nti bw'obala guno mu mulundi guno ebadde ne by election si 15 ng'obunafu buva ku ki? Era yo yebeera ekoze ensonga. Neekawo empe yennyini neekawo empe yennyini woba otunuulidde ekintu ekira woba otunuulidde ekyabaddewo kata by election edemu ebere by election. Yes. Kubanga Nambi bw'awaaba alina kwa standing ku byabaddewo kuba n'amagye gennyini gagamba nti amagye galina okuba wala ne polling station kilomita 10. Actually balagirawo police constable kilomita 10. Kati olwaleero balondera kati amagye gaba galeeta ekimuluka ky'amagye ne kiyingira mu polling station wennyini. Actually kati balinga be balondesa. Nti kiregeza gaba gateekinze ovu okulonda. Nalabe kawempe nga avunaana yenna aba asobola okusazaamu mwami Nalukoola. Naye nze sire wa bululu. Era oba oyagala nnyo kumbuuza mboozi za bululu naye kye mbadde nkulaga nti abakagendamu kye balina omanya nti ekibiina ky'ebyobufuzi okwewandiisa nga PFF kisabibwa abantu emikono 50 okuva buli mu district kimu kyakubiri kyakusatu mu district z'oba olina mwagireeta twaleeta district 10 mu 10 fe twasuusa ne ze bakola ki mwasukka neziragirwa netutwala n'emikono tetwatwala 5 twatwala 10 naye Electoral Commission egenda otegeka akalulu ka district enamba kigitwalidde emyezi 8 okuverifyinga emikono 5. Nalaba omwogezi w'akakiiko ako ng'agamba kakati twabasaba babirese mu kikerezi kati njagala kubuuza bw'abanga Electoral Commission etegeka general election mu myezi 2 nga yaggwanga lyonna nga lyaggwanga lyonna nga returning office abawa district yonna naye nga kibatwalidde emyezi 8 kibala nti buli district returning officer waayo amaze emyezi 8 nga verifying emikono 50 ku 10. Kati oyo mwennyini era yakukakasa nti alina obusobozi ku ntegeerayo ggwe so kati abanga twaze nezino enkalala z'amannya zeba Electoral Commission ekibiina kya PFF kyekozeeko vote of no confidence teriiwo. Anyway, embeera ya Dr. eri egamba eri etya? Dr. Kano Kizza Besigye ng'omulwanyirizi w'eddembe era omulwanyirizi w'enkyukakyuka eruzira gyali. Nalabye yakuziza amazaalibwa. Era yabadde akuza amazaalibwa ge ag'emyaka 69 egy'obulamu era n'egy'okuba mu struggle. Kano Dr. Kizza Besigye eyo abatamumanyi obulamu bwe bwonna okulaakulidde mu struggle. Dr. Kano Kizza Besigye muzeeyi we yafa nga kano Dr. Kizza Besigye alina emyaka nga 12 naye ng'amulekedde bato be nga yiye mulenzi aliwo omukulu
ng'alina okulabirira bannyina abo ne baganda be basome. Dr. Kano Kizza Besigye nga yeewererera ng'alina n'okuweererera ki baganda be. Era ffe lwaki tumwesibako nti musajja wa buvunaanyizibwa ku bintu taata we bye yamulekera ku myaka 12 tewaliwo kyatundiddwa yadde eki byonna weebiri. Mulimu abantu abamu nga bafiirwa bazeeyi baabwe nga tasobola akuuma na bintu bye kumala wiikisi nga babitundira mu lumbe. Mugenda okuva emagombe nga ekitundutundu bakitutte. Era entalo ezimu ziwulira eziri e Kanoni. Ebintu bya Mosaic Center byatandika dde okukola ki? Okutundwa. Ati nkubuulidde naye ono yali wa myaka 10 tegeeza 12 yali akyasoma, yali tannazimba maka, yali alaba ebirungi bingi, naye ne yeewerera paka ku university n'aweerera ne baganda be bonna bayivu. Dr. Olive Kobusinji omuwulira, Margaret omuwulira, bonna bayivu. Mu biseera byefuga bbi ebya gavumenti ezaaliwo Bobote, ba Idi Amin babeera ku university Makerere, ba Dr. Kano Kizza Besigye mu myaka gya 70s 80 ng'embeera nzibu nnyo. Eyabawaliriza okulaba nti niwankubadde yali amaze okusoma yawakanya embeera y'obukulembeze bwa Obote. Era Dr. Kano Kizza Besigye yali ku bantu nga ye yalinamu ku kasente kuba taata we yali yalekawo obuntu tubwatandikirako. Kati Mwami Museveni ajja mu kinaana nga Dr. Besigye musawo e Makerere gindi e Mulago. Era yali ku bantu abamu abaateekangamu contribution mu kutambuza Mwami Museveni. Western era gy'agamba abantu mwankole ky'omuwuliranga ayogeranga agamba nti Mwami Museveni yajja wano ne yeesimbawo mu kinaana ne mumumma akalulu nga mugamba yali mwavu nnyo nga munaku. Kati saa zino ffe tujja bagamba nti mu bifo abaali naye mu kiseera ekyo nga tannafuna ssente ate muwakana mwe muwakana naye mwe mumwagadde akola ki? Mumulaba wano kati ng'alina byagaba luli yali talina byagaba. Kati saa zino abaagala Mwami Museveni bamwagalako byagaba. Kati Besigye bamwagala nga talina byakola ki? Byagaba. Era bamukyaye ng'alina byagaba. So Dr. Gyali era bannamateeka bakyazuzumba n'ensonga. Bannamateeka bali mu kwata layini eyaabwe ba Council Martha Karua ne Lord Mayor Elias Lukwago eyaabwe ey'amateeka. Naffe bakirunda tuli mu kuteekateeka puroguramu eyaffe eyabyobufuzi. Waffe twatuuse okukkiriza nti Dr. Kano Kizza Besigye babanga bali mu kuziba buli kantu ke yandifuniddemu bbeiro. Nti statement omulamuzi Comfort Kania gye yakoze emala omugezi okutegeera lwaki Besigye musibe. Besigye sina wakuteebwa. Yagambye nti balooya baleeta buli kyali kyetaagisa mu kutakano Dr. Kizza Besigye. N'agamba naye tagenda kumuta. Nsangwe muzito. Nti ajja kuteteganya ebyokwerinda okunoonyereza ng'ali wabweru. Naye ng'okunoonyereza okwo tetumanyi banaakumala ddi kuba ye amaze emyezi egi 5 mukomera. Kati kitegeeza nti neeyo eri yegenda eziba. Kati ffe ba-activist baatendese twatandise otambula ebitundu ebyenjawulo okumobilizinga bannaffe. Twategedde nti Besigye tasibibwa lwa byamateeka, asibibwa bya byabufuzi. Yes. Teri Munnayuganda agenda atunenya tukoze ekintu kyekimu ti Mwami Museveni bategeka akalulu mu kinaana mu bubi bwe kaalimu n'akeetabamu. Ne kaleeta result sembi n'agamba abantu mwabirabye nti naffe twetabye buli mu kikozesebwa mu mateeka. Mwami Museveni n'atulaga ti constitution yagituuse n'agiteeka mu nkwawa ekola ye byayagala ng'omuntu tekolanga bwe yawandiikibwa. Waliwo yagambye nti bagezaako okudireyinga kooti martial esobole okudda
Dr. Besigye asingane nga azesanze mu kakunizaako. Ekintu kyengenda okugamba bannaffe abakkiririza mu ddiini y'ekikatuliki bajja kunsonyiwa. Nange nabadde byenkola research ebingi nga ninawe ensoma. N'ensoma kanoniro. Nga mu kanoniro bwe baba banoonya omusika wa paapa bwe baba banoonya okulonda paapa omuntu kasaaba nga musajja nga yabatizibwa akkiriza okwesimba ku bwa paapa. Naye kati gwe njagala kubuuza gwe oba mukatuliki ng'oli e Uganda wano nga wabatirizibwa n'oyita mu mitendera egyo okola otya okunominatinga okuba paapa ng'ate bakadino be bamulonda. Naye bano bakugamba etteeka likuwa omukisa. Likuwa omukisa gwe. Naye kati gwe njagadde weeroboze nti likuwa omukisa nga bw'olaba nti ne Mwami Museveni yateekawo ekifaanana ng'ekyo ekiri mu kanuniro nti gwe omukatuliki ow'e Uganda ali wano yabatirizibwa ng'omukatuliki bw'abeera. Ninamala omugigi byonna nga wabiyitamu ebyo. Teweetaaga kubeera faaza oba kubeera musosodoti oba kubeera bishop okwesimba ku bwa papa kasoba nga wayitamu eyo system ey'okubatiza. Naye gwe nkubuuziza gwe kisoboka omukatuliki owa bulijjo okunominatinga eri e Roma mu kalulu kali ke bagenda okuba nga baziise paapa. Ate ekyo kyakalobye nnyo nti n'owaffe gwe tulina wano kale ate kalina ali owa Uganda naye akalu kamusudde ebbali. Kuba myaka gisussa. Tekati kyembadde ndi mukubuuza nti ne Mwami Museveni ategeka akalulu nga mu bigambo kalabika ng'ekyo ekisanyusa. Na buli kimu naye kifaanana nga etteeka lya kanoniro weriwo omukatuliki ali ordinary okufuuka paapa naye gwe wali omulabyeko. Kati ke kalulu ka Mwami Museveni kakuvuganya bukyaba kavuganyamu kuva mu 1965 we yakalimu we yakateekawo kalina result si yonna essuuka ekigambo batubbye. Akuwere n'ekyamutwala mu nsiko baali bamubbi ye bw'agamba nti kati eyo weebanga ennono ye gye yakoopa n'agiteeka mu nkola mwabagenda omuvuganya kyembadde ngezaako okulaga lwaki Besigye ali mu kkomera paka kati lwaki Bairo bazigaanyo zimuwa. Besigye yekka ye munnabyabufuzi yategedde nti kano akalulu kateekebwawo gwe okuguumaaza nti weekali naye ni reality tekakola ki. Mwami Kirunda tekaliiwo. Akalulu ka 221 Dr. Besigye teyali nnyo fule. Yes. Yakeetabamu nnyonnyo kigenza. Yagaana n'okumunoonya baamunoonya. Kwegamba n'okubeera nti oba akoze statement oba alina gw'awagidde oba alina gw'akoledde teyali active. Dr. Besigye yekkirizisa nti candidate ye ku bwa president ebadde eyamba bannaffe abaagala ebifo okuba MP ba kansala C5 banne bayita naye teyamba kukyusa ggwanga. Bisigala bye bimu ku ntebe esembayo. Yes. Bisigala bikuleetinze abakulembeze banaabansasaana kati ate Besigye kyanoonya kye kyali e South Africa. Webamala okwata Mandela ne bamuteeka mu kkomera. Buli mu South Africa yali alwanyirira kwegobako abo abakutaani Mandela. Nga tewaliwo ali mu gavumenti nga bonna balwana ba Thabo Mbeki bolaba Ramaphosa bolaba kati ba president ba Jacob Zuma ba Winnie Alexander Mandela n'abalala bangi. Era nabo balinamu mukono obutakkaanya n'abalala ng'okwali omukulembeze w'Abazulu omugenzi yali yakafa sajja oyo baali bamuye kabaka yali kabaka w'Abazulu at that time baali bakamuziika I forgot the name. Mwalimu ne omunaddiini ow'amaanyi ennyo abasinga gwe basomako gwe bayita Desmond Tutu naye yali takkaanya na nkola ba Winnie gye baali bakola ki baali baleeseewo batambuza ne ba Thabo Mbeki gye baali batambuza bawota susulu eyo nga tebakkaanya nayo nga bagamba eri violence bwetyo mbi nga bali liberal naye ate bano tebaateeka lutalo lunene bano be batakkaanya nabo. Okitegedde ng'ekiri mu biro bino nti mu biro bino tuwadde amaanyi mangi mu bifo ebitutwala mu kukola mu gavumenti ya Mwami Museveni. Netwerabira okumuggyako ne tuteeka amaanyi matono nnyo
mu lutalo lusobola okujjako mwami Museveni. Awo wennyini kandeteyo ne kino ekibuuzo. Kyova olaba amasannyalaze g'e Uganda ge baba nago ganjawulo n'ag'e Kenya. Aga ODM. Nti amasannyalaze ga ODM ag'e Kenya gasobola okukola ne gayita abannakenya emiliyoni 2 ku kkubo. Ag'e Uganda gasobola kujja mu constituency ne gafuula omuntu okuba omubaka. Wano kyangu okufuula omuntu MP naye okukyusa okukyusa poliisi embi tegagisobola. Ag'e Kenya gayamba omuntu okukyusa poliisi eya gavumenti embi. Nti era bwe bava mu kalulu waliwo Ruto yali alonze abalamuzi nga ajjuza ebifo mu bukyamu ng'alina n'abakulira electoral commission bateeseyo mu bukyamu. Odinga n'ayita abantu ku street. So wano tewaliwo maanyi gayinza kuleetera byabakama agamba nti akalungu kasazizzaamu kabaddemu emivuyo. Aga yali agakoze ago Kyagulanyi ge yataasa Museveni. Nti Besigye w'omubala akalulu ke yasembyemu okwesimbawo teyali mu kalulu. Aka 2016. Waliwo etteeka lya electoral commission Besigye lyatamenya. Besigye ayingira mu kalulu ng'amanyiriza luseze kavaamu ng'anoonya ekintu eki bamusalizeemu mu kalulu wakati lutalutandikirawo. Kyovula yakubanga laale paka saawa 4 ez'ekiro 5. Abali mu 2016 yawane Lubaga wennyini wano yagenda n'akuba laale saawa 3 ng'ayogerera ku mataala. Nene Kyagulanyi yabikola. Na igwe walabako electoral commission yemusazaamu. Yakubanga olunaku lwali alina kubeera mu district eno ne bamulaba mu district eno. Nti kati ye Besigye yali mu kalulu okulagira abantu ddala nti ne electoral commission kifaananyi terina ki majege gafuga electoral commission. Kyova olaba nti yakolanga ebintu ebyo byonna naye nga ne electoral commission tekola ki tebinako obusobozi. Kyenkunyonyodde ne mu ntandiikwa nti n'okulaba amagye nga galeese tanka mu electoral commission. Amagye gabadde gakola communication nene eri bannayuganda era neebaza omusirikale ayabadde komanda mu kintu zinakubibwa Kawempe, but I'm very happy because akalulu ke Kawempe kayongedde okulaga buli munnayuganda waali nti amagye gavuddeyo ne googera ekintu kimu nti ffe tuli ni charge si electoral commission. Twalabye ku jati ebitongole by'amagye byabadde biraga ba civilian nti mwami Museveni afuga musirikale. Abantu kye balabyeko Kawempe kigenda kubeera baana baliwo wetulaga. Ndi mu kunyonyola kwabaddeko namustampu ku bye tubadde twogera ebbanga lyonna nti ebitongole byonna biwambe. Nti ebitongole mwami Museveni byonna yabiwamba teri kirina maanyi. Era mwami Museveni mu kalulu ke Kawempe yaleese omuntu kumpi alinga mutabanyiwe ayatukubye emigga emiyitirivu bamuyita Meja Emma Kuteesa yabadde adumira wa SFC n'ababadde ni kontrosina ba UPDF. It was operation eyejje erikuuma president erya SFC Meja Sam Kuteesa wa SFC Special Forces Command. Nti president nti yabadde akulaga n'okulaga nti nagana amagye amalala ga UPDF n'amala tageesiga mu lutalo olulaga nti bino ebitongole byonna tebirina makulu. Nze nina amakulu mwami Museveni yaweereza Meja Samuel Kuteesa Emma Kuteesa owa SFC nga yaduumira emigga egyo n'ebikolobero byewalabye Kawempe nga amagye gajja gawamba electoral commission ne returning officer abamu babakuba kiboko. Waliwo returning officer yali agezako bagana ne kiboko ne ba constable bana police abali wamu babayisaamu emiggo babalaga nti temuli ni charge we in charge. Kati omunnayuganda ogenda mu kalulu ke bali mu kutwala mu 2026 ng'amagye gamaze okulaga nti electoral commission just kifaananyi nti amagye ate si gonna nti operation zonna z'ogenda olaba zigenda kulemberwa SFC kuba top boss kati gwe bateekawo era abadde mukulembeze mu SFC General Muhoozi Kanyarugaba. Nti kati family okuwamba Uganda
ogikakakatikako obukulembeze bw'ebyo obufaanana ng'obwakabaka bwe basikira obusikizi obutavaawo obwensikirano life presidency yamaze otongozebwa kati Dr. Kanukiza Besigye we bamukwatira yali nga meeting zonna zatuuze z'abakulembeze ba opposition ng'abagamba bonna okwegatta batuule nga tebannabaawo n'alangirira nti agenda kwesimbawo okuteekawo pologulaamu nga ya opposition ey'okusuula gavumenti nakuba pologulaamu gya electoral commission ya gavumenti okugiyamba oginywereza mu buyinza nga bw'ogiraba bwekola nti kati mulina okujja ne pologulaamu bbiri eyammwe ey'opposition eyaleero abo ab'opposition b'obuuzaako abakulembeze ku bifo bya waggulu bo bakugamba pologulaamu yaabwe eriki kujjako Museveni muba mujjako batya kumutuga kumulinda ng'ava Ntebe bantu bamutayize bawambe emmotoka zaaliko bakole ki kuba alidinga opposition yagamba tali violence era mugoberezi w'amateeka agondera mateeka olwaleero gavumenti yennyini ekulaze mu Dr. Besigye mu misango gye ne mu byonna nti yo terirwedde ekolera mu ki mu mateeka gogenda gisuula otya ne Museveni yennyini emabega akugambye nti ye kabaka wa violence ate mwami Museveni ye n'akugamba nti kati n'eddoboozi lye lifuuse kyakozesa mu kooti tiyavayo n'agamba abalamuzi balekerawo okuwa abantu bairo era Dr. Besigye tannafuluma so buli nsonga ejulira president abaako ne comment yes nti kati yatukoze ekintu kimu n'aleeta mawu owammwe ng'owoopposition n'amuwa okukulira ekitongole ky'ebyamateeka kati saawa zino mawu yasiba ba Besigye nti mawu abadde ne Besigye ebbanga lyonna nga Besigye yakulembera ekibiina ekiridinga opposition ng'ekibiina ekikiddirira ye ekya mawu ekya DP nti Dr. Besigye abadde ne mawu mu meetings mpitirivu era mawu asobola okumanya nti bawaliriza Besigye oba tebamuwaayiriza atambudde naye amumanyi nti kati olwaleero basiba kano Dr. Kizza Besigye nga mawu yamukolaki nga mwami Museveni ayambadde mawu era nga mawu yatemba ettaka tekooti y'amagye ekomeyo mu paalamenti ng'ali siriasi kyendi mukubuulira nti kati bw'onoomugamba ng'akugamba nti DP gye nawe ekifo naye nga bakkanyizaawa oyo ali mu minisitule wammwe akugamba wammwe nti kati ffe IGG obubuuze nnyo aga nti oyo kamya yali wammwe wa FDC kati paalamenti egenda kukomyawo ekitongole ky'amagye ng'akugamba nti anita wammwe eri wa FDC nga gy'oli alowooza nti yeebuuza ku FDC nagigamba tuwa amannya tugiwe ekifo Thomas Tayebwa nti era omulaba nejjo twabadde mu kusabira ku Orosents omu ku pillars ezaakola FDC Major John Kazola era baasitudde siniya wange Thomas Tayebwa kuba naliko naye mu FDC era yasituse n'aleeta n'erikodi z FDC nti FDC kyakireeta okukulaga nti nabiri byakola byammwe so temucomplaininga nnyo naye ne mu ekyo ekibi kirimu ekirungi ti mwami Museveni yamala ebbanga nga Besigye aliwo ng'agamba nti abo aba FDC bonna bwe mulaba tebasobola kufuga olwaleero mwami Museveni obulimba bwe bweyolese ng'asitudde gavumenti ekitundutundu kyayo n'akiwa bali be yagamba abatalina busobozi bukola ki kufuga olwaleero mu ICT eriyo Nabbosa Ssebugwawo mu IGG eriyo Betty Kamya mu paalamenti eriyo Thomas Tayebwa na Anita Among eri mu environment eriyo Mama Mabira kati justice eriyo mu mawu kati kituufu nti ebigambo bya mwami Museveni byali bituufu bye yagamba abantu nti ab'opposition tebalina capacity kulembera ggwanga ate yabasuubiza n'okubamalawo no kituufu mu kino kyali mukola akireeta kyonna mu kifaananyi kyakumalawo
nti Anita ajja kukola emivuyo mingi ne Thomas Tayebwa ne Mau akolere mu mateeka ebizibu bagambe esi opposition ebadde ngamba nti si bwe nina okukola nabawa bagezese ebyo bye baali boogera ndabo babiteeka mu nkola kati temulaba ate mu complaininga nti bitambula bubi bakiri wakiwanuka nti luli yali akomyawo emyaka nga Kadaga owuwa atabanga wa opposition yali mu parliament ne ku Kisanja abaaliyo baali babe tikati ku mulundi guno yatutte emwanyi nga Anita ne Thomas Tayebwa be baziwaddeyo okitegedde ali mu kuleeta kooti y'amagye nga Mau yakulembedde nga Mau ne Anita Among ne Thomas Tayebwa be bakola ki be bakulembedde ne juzi nalaba omubaka weewa lumu nga naye alina kyatembeeta awo kati Mwami Museveni buli nsonga nti kati ekyebisyaga mu tteeka ly'ebisyaga era lyali mu interest ye naye yalitiika Asumaani basaalirwa owammwe owaffe kati nga n'opposition ayagala oli wakanya bakuteekako kiri nti awo yawagira ebisyaga ne bakusiba emikono kyagenza okuzuuka nga Mwami Museveni kennyini yabadde ne ssente eziyita mu USAID zibadde zituukira wuwe nga zituukira wuwe yagabako mu banaali obulungi ebisyaga n'ababipromotinga nga babe nga be babe naye ng'etteeka yalireeta era Museveni n'alisayininga mu supiidi ey'amaanyi ennyo lyetteeka lye n'akalaba ng'opposition yalireese ne baliwagira bayitirivu nnyo era ne balisayininga naye nga bw'olyogerako nga wuwe yali etise ti olwaleero bagenda kukola ebyo ne Besigye bali mu musiba ajja kubuuza nti Anita si yali mu parliament nga tolina kyoyinza kugamba nti akulira amateeka si Mau nga Mau era abaddipi abagenda mu kulonda akalulu kobwa president mu Tutaasi abagenda mu delegates conference yes egenda kubeera embalala mu Gwokutaano leero yakkiriza ogisaayo nti era bagikkiriza okubeera eri kuba kumpi ne balakisi era oyinza okwekanga balakisi y'embalala nga yekuuma akalulu k'okukadipi ate kati akalulu akalimu minisita wa constitution kyendi mukubuulira nti era gwe suubira embooko competitive egenda okubanza era akola emivuyo minisita mwenyini yakwenda okwesibira nti kati nga bwe yasibye Besigye kakati Mau yasibaani Mau yasibye Besigye omulamo gwa Mau mukulu kulungamya ki opposition kati nze mbadde nkunyonyola nti opposition ng'eyolekera 2026 abakubisiza posita bayitirivu naye opposition terina puroguramu yayo ntongole yakusuula gavumenti egenda kwetaba mu ya gavumenti yennyini gyeba designingiddemu so gavumenti yetandise oluyimba beno mwongerezako bwongereza mubakinga yes mubakinga kati bano abaliyo babakinga benkugambye nti olwaleero ekyawukana Uganda ne South Africa tibali bonna baali balwana kuyingira nga teri ali mu gavumenti tikati olwaleero nze bwompita Kirunda wano nzija mpenyegera n'obukube bwange Kawempe kyeyolekedde nnyo mu kalulu ke Kawempe tewalaba Ssennyonyi ng'azze n'obuyinza okulumba awali obuyinza eno gye baali batikingira obululu naye bafulumya na bugisi mu yagendayo na buyinza era lwaki talinaayo buvune yagenda nga loopo era bwe nkugambye nti buyinza nti kati oyo alinako olwedde ng'alinako akatundutundu k'obuyinza tasobola faanagana nze Kirunda abagenda bakyenyeegi babakuba mizigo ekyo Dr. Kanokiza Besigye mu kalulu ka 2006 kamala okuggwa Sam Kalega Njuba yamuyingiza ensiko agamba kalizayininga ave mu parliament awo wennyini Kyagulanyi we yakulemberako kati constituency yerimu Muwadanku Njinji yerimu ne Semujunganda yali emu gye yakulembera nga ayagala Dr. Besigye agijjemu awangula agenda abeerera opo Besigye n'amugamba ekigendererwa kyaffe si kyakuba loopo ekigendererwa kyaffe kyakugjawo Mwami Museveni kitakuba bifo bingi mu palamenti kuba Mwami Museveni Besigye yalina enzikiriza nti ni bwe tulonda ababaka b'opposition bokka era Museveni tubale tumugjeewo ne tubateeka mu parliament awo nga Mwami Museveni ye president akontrolinga Bank of Uganda
tewalabye milioni 10 ekyayise buli omu azeetaaga oba opposition oba waaki era nalabye bangi nga bemankanya tetunazirabako tetuzimanyi naye abamu nabatunuulidde nga bali ne bagamba ba mikwano gyange lutamaguzi ogaana emiliyoni 10 nasesebuse neŋŋamba wangi Mwami Kirunda yes amaanyi ab'opposition ge batadde ku bannaabwe nga mangi tebamanyi kyakola ekibabonyabonya kukola amaanyi golaba siga kusuula Mwami Museveni maanyi ga kulwana kola mu gavumenti ya Mwami Museveni kyova olaba weekanze nti mu Greater Masaka mulimu ababaka b'NRM abawangulamu ekyokulabirako wali Erwengo waliwo Isaac Sejjoba naye ku ndaba y'ebintu eyakulira akabondo ka Buganda yakugambye nti wana awali owa Nuupu gwe bafuna naye obutakkaanya ku ngeri gye balina otambuzaamu ebintu wewafu wali empute naye owa Sejjoba owa NRM wo waliwo omuntu n'akugamba nti owa Diana Mutasinga Kayunga ono mwala wa Gundi owebuyukwe wakalanga webuyukwe owa NRM nti awo waliwo omuntu naye Wampuga tewali ki tewali muntu ye mu constituency zirabye eziri empute zeezo nti ne mu Kampala Central wali Wuluwe yawangula owa NRM ye Muwanga Kivumbi n'abantu babaalina bonna alaba nga waliwo omuntu naye owa Lukwago tewali ki tewali muntu kyova olaba gindi wali bali mwenzo Wasemuju tewali muntu kyova olaba Musisi akola ki wali nti kiri yabadde yayogera ku ebyo naye ffe ekyo tukiraba ne tukimanya nti mu nteekateeka ya Mwami Museveni ey'okuteekateeka ebyobufuzi by'ensikirano ng'ayagala Muhoozi amusikire ekyo Besigye kyagaana kyagamba kafuuwe kimuteesezza mu kkomera era ekireetera Mwami Muhoozi okugamba nti Besigye bagenda kumutuga mu Gw'omunaana mu Gwokutaano nga 8 ti n'omuti baaguteekawa eri Besigye kugaana ekyo nti tagenda kukkiriza Bwakabaka bwa pulezidenti bwa Uganda kubufuula bufuzi bwa nsikirano kati mulimu abakkiriza ekyo Mwami Museveni kyayagala nga bali mu opposition ne mubaamu abaagaana era abakkiriza bali bulungi nnyo abasinga obungi Banandala bagezze eri wobalaba abo bamawu bakkiriza Banandala bakkiriza mulimu n'abalala abatanalaga mu lwatu naye nga bo babeera waawo ne balya kye balidde ne bulamu ne butambula okitegedde nti kati ezo constituencies ewalabye Mwami Kivumbi agamba nti aziraba ziri empute ze zirimu abatanakkiriza abatanakkiriza bwa pulezidenti bwa nsikirano so abaperereza bakkirize abaperereza bakkirize ekitegeeza opposition ndiwe essaawa zino omulamwa gwawese gwakujjako Mwami Museveni kati njagala kubuuza bwe mpayo ekikolwa kimu ekyokujjako Mwami Museveni kuba nkunyonyodde nti South Africa bamala okwata Mandela mu kkomera aba South Africa ne bekkiriza bennyini nti bano abazungu tebali mu kusiba Mandela lwa mateeka bamusiba lwa byabufuzi era bonna ne batandika kukola bikolwa byaki byabufuzi gwe bukya Besigye akwatibwa mpayo ekikolwa ekyopposition yawana ekyamaanyi ekyebyobufuzi ekifaanana ba Winnie Mandela bye bakola nalabye aba MPs nga bamaaki nga bagenda eruzira ebyo byebikolwa ebyatandisawo Mukundo Wesiziwe Mukundo Wesiziwe wakirabye ekyo ekibiina ekyazzenga ekibiina ekyajjako Buzuma nkimanyi ekye South Africa genda ku internet onoonye omulimu gwe kyali kikola mu kununula Mandela nga bagoba abazungu nti wano twategeera n'ekintu kimu abantu batya Mwami Museveni era tebasobola mwogerako nga bwendi mumwogerako wano ne Muhoozi nti kati mu kumutya banoonyayo be basobola kyova olaba osobola olaba akatale akatono nga akampuuga k'abantu abalala ne kaba kanene nnyo okusinga olugendo oluvugaani Mwami Museveni Besigye
bwe bagula FDC nga bagitunze Banandala olwo olutalo yaluwa omwezi gumu n'ekitundu n'aluvaako lwali lwakubuulira bulirizi bannayuganda tebbanga lyetumaze tubagaa nti FDC ntuufu kati yayingiddemu na mujinga tetuvuddeyo abali ku mulamu omulala Museveni yagiguze era bwe yalumala waliwo munnamawulire omu Besigye yali ayogera ku bya ebintu ebyali birinnya emiwendo n'amubuuza ku byenajja nankumbi n'amugaa that's rubbish teri kiriyo tombuuza nga kiriyo nga tuli mu lutalo tuleetanga mboozi za kusaaga kati ye mwami Museveni lwaki Besigye tabadde nnyo n'amaanyi ne Abedi Bwanyika we bamuvumidde nnyo wawulira Abedi Bwanyika we yalumbira ennyo dokita ti dokita teyateeka maanyi ku dokita kwani kwa Abedi Bwanyika kuba ye Besigye akugamba nti mwami Museveni waba yagula Abedi bakole bino nze kandiringe na mwami Museveni mujjewo bano bakole ki abakozesa aveewo gwe bw'otegeera nti waliwo boosi w'abali abakola ebikolobero boosi womala omugjawo kampani eba ekyayimirira eba egudde actually bano badde bakozesa bonna bakomawo bukomi kujja kwetonda nti kati amaanyi g'abantu abali mu kumalira bampuuga ne Abedi nga be bamaliddeko amaanyi batya mwami Museveni kati baafuna be basobola kwaffe n'Abedi okujja okuvuma Besigye ffe twakkiriza bwekkiriza nti Abedi atya Museveni kati gwalabye asobola yaani ye Besigye kati n'olwaleero nze abali ku mpuuga n'abalala omufuula topi either babba mwami Museveni nga bakimayo bamwogerako ajja bajagenda basayininge balina ensonga ebatisa okwogera ku mwami ki oba bamu bateekateeka kalulu kaabwe balina ensonga n'ensonga nnene omanye akalulu nga kanaatera okutuuka buli omu kamukozesa ebitategerekeka abamu beegonza kati njagala nkubule nze nalabye mwami Museveni ng'asiba ababba ssente za cooperative nga ne mu opposition mulimu abaali ya ssente za cooperative naye teyabakutte teyabakola ki teyabakwata era walaba ku kintu kya cooperative ekyo cooperative union abantu nga babaka abamu ab'enyalem bali mu komera amaanyi g'opposition mu parliament ku babaka abamu gaali matono mu kujoogerako era bw'ogenda onulikodi onoonye wamala okwata bamawanda bisese namujubaani ku byenguzi bya cooperative nga basibe njagala ombuulire eddoboozi lya Muwanga Kivumbi ku parliament yagamba ki baali bamanyi saana nabo bayinza okuba kima eddoboozi lya Nandala Mafabi ku cooperative yali agamba ki ojjukirayo statement ye tikati kyendi mukubulya nti abantu abamu balina ensonga ezibatiisa okwogera kwani mwami Museveni nze opposition njogerako naye njiwa obudde butono nnyo nensinga kubuulira bannayuganda bwe bayinza kyusa gavumenti eno ekisibisa kano Dr. Kizza Besigye mu kkomero olwaleero yali atuuse climax nga takyakkiririza kulimbalimba abantu kubatwala mu bintu bya kisiru nti Dr. Kano Kizza Besigye okulonkinga defiance campaign mu 2011 yali akunga bannayuganda nti omusolo we gubanga tegubasobola abateeka ddagala mu ddwaliro kusobola abakolera makubo tegusobola bawa education nnungi muba muwagwaki guno musango aliko ne mwami Mukaaku mujeemo guwa nga bagamba temusobola kusasula gosobola osasula omukozi sente nga byoyagala akole tabikola kati gavumenti ekolera ffe etujjamu omusolo okutukolera ebyo betukola ki tetwagala kati olwaleero buli muntu yamala okukkiriza nti emulago bw'ogendayo teriyo ddagala buli muntu akkiriza nti amasomero ga UPE gonna gafuuka kiddukiro kyaki kyaboonoonyi tutwalayo mwana buli muntu akkiriza nti amakubo g'e Uganda gafuuka ntaana na bikata bya lumonde kati gwe gavumenti oba ogiwa musolo kusanyusa Janet gusanyuse Muhoozi gusanyuse ne mwami Museveni nga gwe toli musanyufu kati Besigye wakugamba nti mulekeraawo kuwa omusolo tulabe wenajja sente zibafutubalako kati Besigye akugamba nti jjayo amagye mu balakisi gye bagakuumira nago galabe ennaku abantu gye balina gajja kubeegattako ye kampeyini yawo okutuwaaka nti yakuumira amagye agawera emitwalo egi nga buli roundabout ye Uganda wano erimu amagye ne mu bibuga wokutuwaaka nti amagye ago ne gatandika okwana abakazi
gatandika okubeera nga gali yakyekimu na bano tegaba na sente zigamala gasharinga ekitundu n'abantu kitegeeza nti Besigye yali amaze okukompromisinga amagye nga gatandise okulowooza nga ag'abantu ba bulijjo kuba ekigateesa mu balakisi gakweka abantu ba bulijjo gaveeyo nga gabakuba nga tegalina na nsonga lwaki gakola ki gabakuba kati galaba asiibye enjala ne gamanya ebino by'ebizibu ne galaba afiiridde mu ddwaliro nga busobozi bwe bubuze gaba mu round about ne galaba boda gwetomedde na accident n'emuyuza olubuto ambulance ya gavumenti nga teriiwo nago ne gatandika okukirowooza si kubanyumiza babiraba nga babiraba kati Besigye amagye yali agateese ku kkubo nga gatandise nago kyekyali emabega wawoko tuwaaka tutambule tugende tukole bw'osuula gavumenti osooka amagye okugalaga ebibi bino ne gabiraba physically n'ogisuula ne economy ebyenfuna byayo ekyo vula olutalo lw'ekiyeekera balumba amakubo ago amanene ne agayingiza amakubo ge gayingiza ate ge gafulumya nti gabiyingiza ne gabikuba bwe bagakuba abantu balekerawo okuleeta ebyamaguzi gavumenti nebanga talina wejja ki kampeni ya Besigye yaga nti gavumenti weegaana owulira bye mwagala mulekere ogiwa omusolo kyeyegamba nga abasuubuzi nti muggalewo amaduuka mutuule ewammwe gavumenti ejja kutambula yennyini ebanoonye. Mwami Kirunda tuyingira 2026 tulina Dr. Besigye Besigye bagenda mukuumira mu nkomyo paka ndi mukubuulira ffe nga abamanyi ekyokola kwa buli kubo muliyiseemu buli kubo ly'amateeka tulikozeseza ne likola ki nerigaana buli bannamateeka mu bayungu n'ebikolwa ebya bulijjo ne bannaddiini twabayita nabo ne basaba bakoze settlement ku nnaku enkulu bakoze ne bannaddiini twabayita ne basaba n'okusaba ekyo nakyo ne kiggwa ne tubanga buli nsonga tugikoze eki tugituuseeko ey'emirembe ensonga yetuddwa mu palamenti buli mubaka Tikinizi Katushabire kaseera agireeta nalina omubaka amwambalire baba naye mu palamenti omanyi nti mulimu ebidomola nti kati kano si ebidomola bantu bamativu amubaka Tikinizi Katushabe yaleese ensonga yabadde nga agireeta agiddiŋŋana newe twali tuyingira Easter yasituse n'agamba speaker Dr. Besigye agenda liira Easter mu komera olwo omubaka yasituse n'agamba nti ensonga ya Tikinizi nga tukooyo giwulira ngagireeta nnyo mu palamenti oyo omubaka kati kansooka ndiscribinga ababaka bawano wano waliwo omubaka gwe bayitanga Patrick Musisi wamuwulirako eba yali wakubizinga subira busi kizinga awo yali atwalawo naye ye constituency yalimuko Sematimba nga talina mpapula zimukuumira mu parliament yene erimu Kabuusu Moses parliament eyo constituency eri mu Wakiso naye eriko ekitundu ky'amazzi eri mu Wakiso nakati erimu omubaka bagamba mbu mwenge niwe gubula n'omufumba avaamu komika ezikola omulala ali awo simumanyi namanya teyetaaga nakutegeera nnyo naye mbu wano bawulira naye we wali Sematimba luli we yali avuganya nekigozi Serukenya we wano awaali ani awaali sajja lya Beene Sempala Kigozi awo waliwo bali ku ddembe Joseph yes mujjukira we yali mutowe gindi najja Sekigozi Sematimba n'amubba akalulu nga n'okusoma teyasoma state nga bwe yawamba ebitongole byonna nemukuumirayo omulamuzi n'asala omusango ndi Sematimba kituufu yasoma Sematimba n'addamu n'aswaza omulamuzi n'addayo n'akola senior 6 ngate omulamuzi yaluli ng'omulamuzi senior 6 yagikolera luwe ng'omulamuzi yakakasa Sematimba yasoma Sematimba mwenye n'agamba omulamuzi ono kamulabise nti alimba agenda akola senior 6 yalinawo bwe yagatterera ati nkubuulidde ye mwenyini yeemanya nti omulamuzi alimbye nze saasoma n'addayo yali kumanyi ga ssente state ate omulamuzi naye aba alina okukwata owulire so kati kyendi mukubuulira nti ffe obadde onyonyola ababaka ekika ky'ababaka ababaka omubaka nga George Musisi Patrick Musisi omubaka nga bwe wali olaba Kafumbe Mukasa omubaka nga Demiano Lubega omubaka nga Sebaana omubaka nga
waliwo yaliwo nga Kyanjo tannajja mugenzi yali wa CPC omusajja oyo omuntu bwafa bannaye omusajja yali owamaanyi bwani Subuga Nsambu kama yebale kunzijukiza linnya ekyo kyandibadde kibi nnyo okwerabira omubaka w'ensonga Subuga Nsambu nti baafuuka ababaka ng'olwedde ekifaananyi kyabwe kibatuulamu bulungi nti waliwo omuntu okufuna valio ng'olina kwambala suti ya $5,000,000 nga to ya $2,000,000 na kuvuga motoka nnene ne banyonya nti yayiseewo ye mubaka w'egiini olyoka obeere ne valio naye mulimu valio ng'olwaleero omuntu agirina nga si mubaka wa parliament naye nga niwanajjira wano mu siripa nga valio yagikola ki nga si ya byambalo okitegeera tolwaliro ne mu Uganda mulimu abantu nga tebalina valio ya byambalo nga niwataba mubaka asobola okubeerawo tolwaliro nasiniya wange wano wafula ogutu kakasa nti kimwetagisa suti ya bbeeyi okuba nti wamaanyi mu ggwanga kati niwaaba omubaka ekyobubaka kiba tekimwesibyeko bwesibi mama Winnie Kiza aba yakitukaana dda waayita wonna omanya nti yes omanya omubaka omanya nti oyo mubaka kyova olaba alina n'ebitundu nti nze ntera nnyo otambula ne Salaamu Nsumba tola nti semupi usanga muyita honorable tekitegeeza tekimwetagisa okumuyita honorable kuba mubaka wa parliament naye kati mulimu abantu nga bagenda mu parliament ng'ekitiibwa ekyo balina kwesibako kyesibe kibi nnyo okwesibako obwesibi ekitiibwa ekyo kkiriza kibeere nga kikufaanana kati parliament olwaleero eriyo abantu abeesibyeko ekitiibwa ekyo nga tekibatuukaana era nga bwagwa okumala bwagwa ekisanja kimuddamu omulaba nga yaddayo ne yeeveera Salaamu Nsumba yakoma obeera mu parliament mu 2006 naye akyali vaito eri oluwali omulabyeko nga tafaanana mubaka wa parliament era gwe bala be yali nabo mu 2006 bameka abakyamufaanana ate oba n'abaliwo kati tebeefaanana bali benkugambye nti baali babaka nti bw'onoonya Wandera Ogala olwaleero n'omulaba akyali mubaka era omulaba bwoti ng'atudde awo olaba mubaka ffe tubadde n'omugenzi yafudde kati gwe baziika olwaleero John Kazoola nga bw'omulaba era omulaba ekintu yagenda mu kintu ekiteeketeke kyasobola okuba nga era akifaananibwa atabakyo tikati olwaleero obuzibu bwe tulina ne bw'owulira ebigambo ebyo obadde oŋŋamba mu parliament nti mulimu abantu abayambadde obwambaza ebintu bibafuula ekyo naye nga tebali ekyo kubanga omuntu ayagala ayimiddeko ku nsonga enkulu bwetyo Dr. Besigye ave mu nkomyo nga ne gw'oli mu kugamba kubanga parliament yadde egikubiza abadde Tayebwa nga Tayebwa yali abaddeko wansi wa Dr. Besigye kati gwe njagala kubuuza Ssemujjunganda amulabako ng'akyali mu mawulire namulabako naye ngeri anasanga avaamu bw'ati wasomako amawulire ge yali awandiika nga tannaba mubaka genda osoma amawulire ge yali awandiika mu observe eyo ng'etandika oddeyo ne mu monitor ng'akola osome bye yali alipooti nga ne bye yali asoma byali bimutuukirako nti era tebyawukana na Ssemujju kati gw'olaba mu parliament y'oyo nkitegeeza yayingira mu parliament nga muteeketeeke mu ekyo kale abamu abasinga bayingira parliament lwa ssente zaabwe nja kwata akawumbi kati nze ndi mukubuulira olwaleero abantu bateeka okumanya nti tugamba mwami Museveni omubi naye n'opposition netutagiwe babaka bategerekeka tujja kuba tuli mu kintu kyekimu tikati olwaleero njagala nkoe nga tulizemu ebyo ebyabwe abakkiriza mu kulonda kwanza sibikkirizamu naye niwoba ogambye teekayo ekituufu nti olwaleero okakasa nti Kayindo tafiire mubaka wa parliament asobola okuta omuzindaalo Alozas Mukasa n'agukwata amuddemu ki ng'alina statement gyakoze ng'alina okugiddamu ye alina okumwanukula ya Alozas ng'olaba eyo debate ebeera balanced bombi babaka Alozas mubaka notafiire mubaka bajimu muwezi naye mubaka naye gw'olaba babeera ku fulo nga boogera debate eba balanced ebanga Lukwago ku bwa Lord Mayor atuula nga ye Lord Mayor naye nga musitasi gyalimu bw'ojjawo Ssebuufu tewaliwo omuntu mulala akola ki
ali mu mbeera eyo nti kati obwo buba bukulembeze bufu kati gwe oyagala nze nziremu mu bantu abeesiba obwesibe ku bintu nga tebabisaanidde ne basanga population mwami Museveni gyayonoonye gyaganye okuwa obujjanjabi obumala gyaganye okusomesa obulungi gyaganye okuba erimu abantu abafaana bwe batyo baali mu kusanyukiramu ng'abayita mu geto wali n'abagulira omuceere nakimu abagaa nti azze kulaba bazzukulu be abageto Museveni bazzukulu be muhoozi bazaala basobola ofaanana ab'omu balimba ab'omu Kisenyi abanusa amafuta bazzukulu ba Museveni bagamba nti bazzukulu balina omwana wa muhoozi afaanana abo balina muno mu ggwanga nti kati ogenda okwekanga ng'ababaka abamu babeneficiary mu kunyigiriza kwa Museveni kwateese ku bannayuganda nga be bakufunamu ye kasita akifunamu obubaka ba parliament ng'amaze abo abantu Museveni bateese mu mbeera eyo banyiigira n'abantu abali obulungi abasomyeko ne bakola kye nga batukaana ebifo ebyo era okubagendamu bakulabanga guli kizibu kyova olaba nti batandise okwerondamu ababaka nga era bafaanana bo naye nga wobabuuza abo bennyini nti osobola okukkiriza muno gwoli nayeeyo mu geto ate asoma busawo akulongoosa ate ajali era nabo tebakkiriza kati kitegeeza nti obubaka bwa palamenti olina okulonda gwomaze okukkiriza nti naawe akusinga ajja ku representing ensonga zo tikyendi mu kugamba nti era abo booli mulaba nti bano ebyo ebigambo Muwanga Kivumbi yayogedde tebyabadde bye kuba okusookera ddala obuvunaanyizibwa bw'omubaka akulembera akabondo ka Buganda nga Muwanga Kivumbi bwandibadde busooka okutunuulira ensonga nambemu yandibaddeemu nti Buganda yonna etaaguddwa mu Bwakabaka etaaguddwa mu bubi bw'ettaka etaaguddwa ebintu bingi kunoonya ngeri abantu baayo bali bubi kunoonya ngeri gy'ogatta bantu abo bonna kwa yandibadde ategeera nti enjawukana eziri mu opposition ne mu madiini ne mu byobufuzi ne mu mawanga ge tulina zonna ziteereddwawo mwami Museveni okutudivide nga tuleme kutambulira wamu kati omulimo gw'omubaka alowooza okusukka okuba omubaka gwandibadde gwakusooka ku mobilizing abantu abo kubatuuza wamu bayunitinge batambulira wamu kuba oba oyagala mpuuga oba tomwagala kkiriza nti naye alina abantu abamukkiririzaamu e Masaka era nga buli lw'omukuba oba n'abakufunako obukyayi ng'ate nabo obeetaaga ku lutalo okitegedde nti era naye ku ggwanga kw'oli alinako ettaffaali tasobola kuba na sayidi mbi yokka atunula ne sayidi enungi nayo n'olabayo so tekandi badde kabonero kalungi kujjayo byakulwanyisa ng'ate obitunuuza muwoyo ate nti era olutalo tugenda okugendamu kati mwami Museveni eri ali mu kusuna gita yeeyagala nti akimanyi nti nuupu egenda funa kandidate Entebbe municipality nembwateka mwaje yesimbewo naye aleeta owenyalemuwe mu mugabane obululu obwamu oli ayitewo timugende owajoyisi baagala mubeere mu kyekimu n'abakoba ayitemu tikati kino bamuwanga mugende mawokota mulwanireyo ameri yadde kino bamuwanga Kivumbi kye bakola asinga okifuna mu ye mwami Museveni kimuyamba 70% kyenkunyonyodde nti Muwanga Kivumbi bwe mmanya yali mu popular resistance yono nze Muwanga Kivumbi gwe nalabako ne Ibrahim Kasozi mugindi mu popular resistance against life presidency kati yono bali bagiyita popular resistance against life presidency gye baalimu campaign yali ey'amaanyi ennyo nga Museveni ajjawo ebisanja kati bwe basisinkana leero bakubagana endowooza yakyuka nti oli Muwanga Kivumbi teyali wannabansasaana tikati ono aliwo wannabansasaana mu Buganda omanyi kye bayita nabansasaana abalongo ebintu mwana gwe bazadde nga beekutte wamu nga eno saidi mulenzi eno musajja we mwami Kivumbi eno saidi akola mu gavumenti ya Museveni eno opposition abaana bansasaana ayagala akalulu kake mupi ate ayagala okusavinga n'opunti aliroyo ate wadde naye nti kati gweoli mukumbuuza nze kunnyonnyola lwaki Muwanga Kivumbi nabansasaana sibula abantu bamekyuda sibula abantu so nsibula bannayuganda nti ebigambo bino bye twogedde abamu mujja kubitegeera bubi era abamu mujja tuvu naye njagala okubawa ekintu kimu nti ffe tuli mukola omulimu omusawo gwafukola
nti omusawo akukaka okukola ekintu gwe kyolabanga ekibi naye nga kyekigenda okuyamba nti abasawo baafuna obuzibu e Masaka eyo Kaliisizo nga Siriimu azeeyo muyitirivu naye gwe tutegeerezebwa nti ayinza okuba yali muteeketeeke mu sisitimu eno ng'ejja mu buyinza buli kimu kyaleetebwa sisitimu nti omusawo abaali mu kiseera ekyo nga Siriimu atta bantu nga babagamba nti waliwo omuteerwa ogwava e Tanzania ogubatta ng'era buli akuteratidwa Siriimu agenda mu ssaba amanyi gyakolaki jajja okuwonera gyawonera kati abasawo abo tegwali mulimu mwangu okakasa abantu nti mulina okwekebeza mulina okwesonyiwa okwesagiriteemu ne mwesale mulina okendeeza makansi muwone Siriimu abantu bagamba abo abasawo bali ku bya kisiru nti kati olwaleero abasawo omulimu gwe bamatiza okakasa ab'e Masaka nti oyo Siriimu siddogo nti bulwadde obusobola okujjanjaba mu kizungu ne buwona era bannamasaka mu kiseera ekyo abaabavuma kati saawa zino batendereza basawo kuba b'amaanyi nti n'olwaleero ebigambo bye twogera abamu mujja biwuliranga ebitabayamba naye bye muwuliranga ebibayamba tebisobola kubayamba kuva mu bulamu bwe mulimu ebyo muwulira dictator asima tugenda kola bwe tuti ne babalaga omubaka nti ono yagenda olwanyisa dictator tebirina we begenda bayambira tosobola kuba mu gavumenti na mu opposition byombi ng'obisavinga n'obaako nekyotwala era kyempeera mwami Museveni credit kyeyali anoonya yali akitegeera ne mu kinaana yesimba mu kalulu n'ababaka abaawangula ng'omwami Kiyunga oyo kati gwolaba kyansala w'e Makerere yawangula mwami Museveni namugamba teweetaba mu gavumenti era ODP we yakolera ensobi Semwogerere n'ayingira yasigala nga agugubye Semwogerere bwe yayingira bano aba Museveni n'abagaana okuyingira n'agenda n'afuna obuyinza kati ffe olwaleero tetubugamba abufuna mu ngeri mwami Museveni bwe yafuna naye tubugamba okubufuna mu nkola ey'e Sudan tubugamba obufuna mu nkola eyali Egypt tubugamba obufuna mu nkola eyali e Gambia wajjame bantu bamugamba tukukoye ne bamugoba no myaka gyali na 22 gyokka twagala abazungu tubasabe okutuyamba naye n'olutalo si lwa abazungu kuba nabo buli bakuyamba 90% bajja na bibi babako ne bibatwala nga bibi nnyo ti abazungu nsi za Africa mpitirivu ze bateekamu obuyambi ng'abantu bazo bali bubi lwakuba obuyambi bwabwe bwali businga kati ffe twagala obuyambi bwaffe bwe babusinga abaatuyamba yenna atusange mu field kati olwaleero ebikolwa ebyali e South Africa nga Mandela musibe byebikolwa bannabyabufuzi bye balina okwegattirako okununa Dr. Kanokiza Besigye okugenda mu kalulu ako tekirinayo yadde ettafaali erisobola okuyamba Besigye ofuluma ekkomera n'abasibe abalala okujjako nga waliwo era abaagala ogikozesa kampeyini bafune ebifo bye bakola mu gavumenti ya Museveni so nkubiriza bannayuganda okubeera nga mwenna mufaayo okugoberera n'okutegeera ebituufu n'okuva mu bulimba kuva mu kinaana tukaana kalulu kabi paka nakati twogera kalulu kabi tuganye okofalinga opposition alternative ekola kyejjawo gavumenti era buli opposition mubuuze tusuula tutya gavumenti addamu kulimba kintu nti ate ebyo ebigisuula tetubyogera wano byakyama biba byalugidde abantu ne babyetabamu ebera collective effort kati ebyekyama nga ate baagalamwe mubyetabe muneetaba mu bye mutamanyi okay oyo ye mwami Kirunda owa People's Front for Freedom PFF yes amakanda gaakyo gali wali Katonga naye Ssenkaggale yakyali muwambe naye katusabe oba oliawo wanaabaawo enkola ekolebwa abadde atugamba ku programu eri mu kuteekebwateekebwa okulaba nga Dr. Besigye avaayo kanso ero Nkiza yawonye ekkomera sajja bali bamuzingiza mu ngeri ya mankwetu naye yavuddeyo so katusabe ne Dr. Kiza Besigye naye boolyawo agende maaso okubanga yonna enkola nebeekoleddwa yonna kubanga kati ey'amateeka yo twagirabye yawedde kati tulinda enteekateeka era gye balina endala ba MPs baleka balina bye bateesa then ne ba activists nabo baleka balina enteekateeka endala
byonna katubire Dr. Besigye yazirako ku mmere okumala ennaku ekigaana naye ndowooza era enkola tekyagaana. Dr. Besigye yazira emmere ng'ayagala fayiro ye eve mu kooti y'amagye edde mu Civilian Court. Era kyakola yavaayo. Yes, katuddako siteepu ndala. Katuli ku Kyabbeiro omulamuzi Kaniya Comfort yagambye nti okusinza ku buzito bw'omusango wa Dr. Besigye siza kumuwa bbeiro naye ng'ate yali asindika bannamateeka baleete ebireetera omuntu omuwa bbeiro. Ate bamala bituusa ate yazzeeko mu kakiiko ka Paalamenti waliwo akakiiko ke bamuwadde ne bamugamba naye gwe ng'oli kaada looya lwaki oli kaada jaaji. Kati kankubuulira akantu akasembayo. Bwe twatusabira kano Dr. Kizza Besigye okusabibwa okwategekebwa ku kitebe kya Nuupu e Kamwokya. Geno Mugisha Muntu yagamba abasibe ba Dr. Kano Kizza Besigye n'aba Nuupu abali mu kkomera obusibe bwabwe butegeerekeka buli omu osobola omumanya nti balina mu kisenge bwekiti. N'angamba naye mulimu abasibe mulimu obusibe obubi ennyo ng'oli mu kisenge ky'otalaba. N'agamba obusibe Mwami Museveni bwasibiddemu abantu obw'amaanyi ennyo bwe busibe bw'obutiitiizi. N'agamba obusibe bw'obutiitiizi bw'obukutya bwe mulwana ne mu bwegobamu musobola okumenya ebisenge ni bwe by'amaanyi bitya nga byankokoto zenkanaki. Nga naye nga obusibe bw'okutya era naye kati obusibe bw'okutya ate bulidingiddwa abakulembeze baffe bennyini. Batiitiizi okukamala abandi badde bayungibwako abantu bano okubegatta. Balina akatengo. Nti kati be basinga okuba n'akatengo. Kati abo ate basibe nnyo okusinga kano Dr. Kizza Besigye ali ebizira. Kale tubasaba okwongera okusubscribinga okulayikinga n'okomentinga Mwami Kirunde tujja kumuzza bwe tunaba nga tufunye omukisa. Era kambasabe emboozi eno mujaagale mutuwe ne comments muziteekeko tulabimu ate bye muteesa. Mukama batukumire.